into their workplaces, they don't teach them the values of work. So God forbid, when their parents are gone, they don't know where to start. So you find that they sell most of the properties. Emirundi giwezeeko nga ndaba abantu bakola comments ne ku zino social media nene mu bulamu obwa bulijjo abantu batera nnyo okubuuza ti bannange ebintu ebyo byokola olinamu ku baana n'abaana nabo bibayigiriza most especially nga bagamba nti bw'oba ovuddewo abaana basobola okutwala ebintu ebyo mu maaso. Abantu abo baba batuufu okubuuza nti famire yo ginvolvinze otya, naye bagenda nnyo batera okubeera nnyo specific nga bagamba nti abaana obayinvolvinze. Ekintu ekyo kituufu nga bw'obanga olina bizinesi gy'okola famire ye eteekeddwa okubeera nga eri involved. Naddala bizinesi bw'ebeera nga nyanjulukufu abantu bagiraba. Kati eriyo bizinesi gye batakubuuzaako nti famire yo giyingizaamu otya nga bizinesi y'ebizimbe. Buli muntu akimanyi naturally nti ebyo ebizimbe abaana bo babimanyi era omulimu gwabyo kusolozaamu nsimbi. Kati ekintu ekyo kiri straight forward. Naye ekintu bwe kibeera complex abantu batera nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo. Webeera factory, webeera law firm oba consultancy, kati emirimu egizimbibwa omuntu nnyini gyo abantu batera nnyo okubuuza nti olinamu omwana agenda okutambuza ekintu ekyo mu maaso oba abaana bo basobola okutambuza ekintu ekyo mu maaso. Abantu abo batuufu. Kati nze era nga bwe ntera okukola ngenda nze kuwa buwi example zange, ate nga example zange nze nziwa mu bulamba, sizi editinga oba kuzikyusaamu kuzi fine tuninga. Kati nganze kakiika business gye ndimu principal eyange ya bulimi. Kati si business erina classified information, erina information gy'olina okwesigaliza gwe ng'omuntu oba okukuuma gwe ng'omuntu. Kati nze ndi waddembe okwogera ebintu byange nga bwe biyimiridde kubanga tebiri classified. Naye eri abantu abali mu bizinesi nga tolina kintu kukyogerera mu lujjudde, either famire yo terina kukitegeera oba abantu abawuliriza tebalina kukitegeera. Gamba singa bizinesi ebeera erimu obukodyokodyo, kati abantu b'odiringa nabo okuwininga contract, abantu b'odiringa nabo okukiriyalinga ebintu byo, abantu b'odiringa nabo okukwata contract eyo na buli kimu. So toyinza genda n'otuuza famire eno ogigaha nti mwami gundi mumumanyi oba mukyala gundi mumumanyi yatuyisirizaawo ebintu byaffe. Kati abantu ngenda ne munenya abazadde nti tebayingiza baana baabwe mu bizinesi oba tebategeeza famire yaabwe. Ne munenya abaana nti kale kitaawe yalina bizinesi y'amaanyi nnyo olwavaawo bizinesi n'esasika. Naye bizinesi yali information yaayo teri eri classified, teteekeddwa kubanga ejajaamizibwa bw'etyo. Waliwo abasajja b'olaba nga alina construction farm, buli luguudo lwonna yalinga alukwata oba buli kizimbe. Omusajja n'avaawo nga tebakyamuwa wadde ka contract akatono kubanga omusajja oyo yali talina bw'atuuza famire n'agitegeeza nti mwategedde eno contract tugifuna bwe tuti, wategedde nti eno looni tugifuna bwe tuti, wategedde nti eno equipment tugifuna bwe tuti. So munenyenga nga mulekamu oba mudimandinge nga mulekamu nti famire yo olinako okwo kyogitegeezezza, abaana bo bamanyi, famire ye emanyi, bizinesi eno banagitwala mu maaso. Tunuuliranga nature ya bizinesi ya ngeri ki era to what extent omuntu ono gy'alina okutegeezaamu famire ye. Eriyo ebintu nga taata oba nannyini kutandika bizinesi talina bw'atandika kutegeeza baana nti bannange bino byebikuuli oba gano ge maggwa gempitamu, yengeri gyengabuuka nekola bwe nti, obulipo bubeera bwe buti naye butubuyitako bwe tuti. To some extent abamu balinamu abaana be beesiga n'amubbirako n'amubuulira buli kimu. Naye mwana wattu bw'ovaawo
abantu bali b'obadde ng'odiiringa nabo kiba kizibu nnyo okutrustinga omwana wo ne badiiringa naye. Ebintu bino tubitunuulidde. Mugenda ne munenya abaana. Kitaabwe yali successful ng'alina businesses nnene, kati laba oluvuddewo abaana ebintu bibalemye. Si kituufu. Kitaabwe ateekeddwa ng'okubanga yalinanga ekisumuluzo ekigenda kiggulawo enzigi za bizinesi ne kiggula wano ne kiggula wali ne kiggula wano. Abaana ne bw'aba yabategeeza nga bo ate master key eyo tebagirina. Nebeerayo ate abamu ng'abaana babategeezaako katono naye abaana ne baba b'amaanyi nnyo ne batambuza ekintu ne bakitwala mu maaso ne bakiyisa ne muzeeyi. Muzeeyi nga yali kyankadde. Abaana ate bo ne bakikyamusa nnyo. Nze ntunuulira adverts za Jessa ennaku zino bwe ntunuulira ne Jessa ne ŋŋamba nti lwaki abantu beeraliikirira nnyo the naysayers, you know. Simwogerako bubi. Abantu balowooza nti mwami Mulwana kaavuddewo, you know, ne batandika okuwritinga off abaana ng'abaana ekintu bakitambuza. Ng'ate abantu abamu be baasuubira nti oyo akoze n'abaana be, akoze nabo ebbanga ddene nnyo era abaana abayigiriza emirimu, nga tugenza okulaba abamu nga baseerera. Naye nga kitaabwe yakola nabo era yabayigiriza era yabalaga. Naye oluba okuvaawo olwo abaana buli omu n'agula Range Rover, n'agula ki, n'akola atya, nga muzeeyi yalinga abakugira. Naye ng'abamu tubalabye. So modo yange eri nti abaana kola nabo nga bakkiriza mu field eyo gy'olimu. Unfortunately nze ndi mu kintu ekitanyumira ddala ebyobulimi. Omwana either akukwatirwa nsonyi oba atunula atya, olina okuinspiringa nnyo omwana to go beyond. Kati ng'omwana okukkiririzaamu mu kulima mu bizinesi zonna, omwana nti n'akukkiririzaamu nti taata tulime waba takutya buti, yes, aba yakumatira. Ate aba teyakumatirira mu kulima. Aba omwana oyo kuva buto nga yakumatira nti muzeeyi wakabi, taata wange yasinza amaanyi, taata wange yasinga obugezi, taata wange yasinga okutegeera, taata wange yasinga okuplaninga. So okulima kuno ne kujja ne kubasanga busanze nga mulina enkolaganayo n'omwana ne kubayunga. Kati nze nga kakiika mu kulima, famire yange ngiyingizza ntya mu kulima? Nja kwogera mazima, teri yayagala kulima okujjako oyo yakutamiira. Okujjako oyo yakutamiira batono nnyo. Era kyova olaba abantu bakayanye, abalimi lwaki nabo tebababigika misolo gino wapi? Kubanga bw'onoobabigika ne bava mu kulima eggwanga linaayimirirawo litya. Abantu boogedde ente zaabwe nti nze nina ente bweziti, nze nga tebante naye owaka kiyosoki ne bekaba katono katya enkya bakeera mu konkona bw'ataguwanga bamuteekako siiru. Kubanga eno sekita eno y'abantu abavumiriye nnyo abalina passion. Kati nganze kakiika sijja kuteeka pressure mukyala wange nti jangu tugende tulime, sijja kuteekako baana bange nti mujje tugende tulime. Kati okikoze otya okuyingiza abaana? You know, ebintu obirabye, faamu ozirabye, amataka ogalabye, emiti ogirabye, ensuku ozirabye, emmwanyi ozirabye, oyingizaamu otya abaana bo? Kati ku class eno kwe tuli, abaana tubasomesereza mu international schools, abaana tuba tutte mu universities eza wabweru, abaana basomye balina emirimu gyabwe. Otuuka otya okubanga omwana nti jangu munnange tulabe obusa engeri gye buvaamu ssente oba bamanyi stock markets engeri gye zikolamu. Naye kati obayingizaamu otya? Nze ndi fortunate nti famire yange buli omu mu kiti kye ayingidde mu kintu kyange ekyokulima, n'akiyingirira mu direction gy'akyagalamu. Namba emu mu kuyingira mu famire yange ye mukyala wange. Mukyala wange omukulu ye ppira yange mu kulima, kuba mukyala wange is my first lender and first lender and lend of last resort. Mukyala wange ye nanyine kumpa cash buli we mba njagalidde
buli wemba nsiraanidde takwenyigiramu nnyo directly sijja kulimba teriyo mukazi ayagala kusiiba mukasana abasinga eriyo abatono naye teriyo mukazi ayagala kuddugalira mu nnimiro naye mukyala wange kiki kyakoze mukyala wange kyakoze kubanga ono takyalina mukyala mukwano gwange muganda wange kuva dda twasoma naye ne tugraduatinga naye ne tugenda naye Bulaaya okukola ffenna akola nange nkola naye ssente ye bw'agikwata ng'agamba taata yiino planinga bwe masazeewo okupulaningira mu takisi nti taata ziizo bwe nziteeka mu kulima atunula nga nagula ettaka nga yakaayana taata era oyongeddeyo n'ogula eddala nti ye naye nkomyawo ye awo nno tusiimye oba okomyawo aba ali awo mu wiiki yemu nga mwati waliwo wali wasava nnyo bwe ngulawo nja kuba nyongedde era namanya nti ojja kwongera okugula teriiyo omukyalo okujjako nga takwagala mu bino eby'ettaka n'ebyokulima n'omugamba nti waguze wano naye nti mwami wange ng'oli wakabi nnyo yongerayo naye bw'omugamba nti eriyo supermarket njagala kugulawo branch ey'egindi n'ey'egindi ebyo bakiwulira bulungi nnyo era bakiraba nga naye omukyalo wange sijja kugamba nti abadde my best advisor abantu abasinga abakozi b'ebintu mulimba wano ku bugundi ku TV ku kamera mulimba abantu abasinga tebali advisable nze omukubbo bwe manga ntunudde bwenti nti kino kye ngenda okukola maze naye emyaka 35 amanyi nti ne bw'onoosula ng'omunnyonnyola ne bw'onoosiiba ng'omunnyonnyola ye nga yasazeewo okukola kino kyajja okukola kati n'akola ki n'aguma bugumi tikantambule naye amuteeke mu ssaala bw'agamba nti mpeerezaayo $7,000,000 nga nti ozaagala mu banka ki nga nzimuweereza kubanga abantu abakola ebintu ebisinga balibeera ne independent mind kubanga decisions nannyini kufuna tezitera kweyolekera buli muntu tezitera kubeera mu birooto bya buli muntu ekirooto kirina kuba kikyo don't expect that your partner nga mukyalawo naye alina okukitegeera I don't expect kufuna lutalo na muntu oyo buli lunaku nagamba ebyo tobigendamu ekyo kiba kibi oyo aba mukyala mubi akusupporting kasita kyemma mukola ng'akirinamu essuubi kasita kibanga tekimenya mateeka kati mukyala wange ekirungi nze alina ssente ye first lender ate era ye last lender of last resort on record ndowooza yakampola ssente emyaka kuba bwe gamba emyaka 3 mukyala wange akola ate alina cash ndowooza asusizza n'akawumbi nga mpola mugamba bugambi nti no kye ngenda okukola kasitoozizaayo kati nga wano ku nti ezente zemulaba zonna zenagula okufa teninga enyankole zaalizize ne mutabani we kasita baawulira nti nja kuleeta ente nzisavuwa ze myezi 3 ena nga nzitunda ekyokuba yalimu olwagala olw'obusuubuzi naye ekyo nja kukikola naye bwe nakyusa mnenga ezo ez'okusavuwa zanga bwe ntunda ebyo sikyabiddamu kati eyo bizinesi ffe tetukyajagala sente zaffe bazitundize naye olwokuba ali supportive naye ati kale tuzitaninga into equity kati kazifuukemu ebbanja bw'onookolanga amagoba ng'onzirizaako $1,800,000 ne mutabani wange naye era naye bwe yakola naye nga abeera supportive. So how do you involve your family ebeere involved each one at its particular stage. Togamba muntu w'abaana bato nti n'abaana bo bayinvolvinze otya. Tubeera myaka 35 ng'ogamba abaana bayinvolvinze bwenti. Olina kubeera ngo abaana batuuse into a certain age. Ku 12 ng'ogenda nabo okukuba kubalaga. Naye abaana obayinvolvinze etya paka ng'omwana atuuse ku reasoning or mature age. Ku myezi kanga 18 kati omwana wange omu omulenzi we are picking interest. My principal son
I think yamaliriza A-level ye nga ali 18 okuva mu dormitory y'essomero an international school ebikunta bye teyabitwala muyenga yabizinga abireeta ku faamu. Okuva ku faamu yagenda ku university. Okuvanga ku university muyenga yakubangayo bukubi baayi najja ku faamu nenkola naye omwana wange nkoze naye my principal son omulenzi nkoze naye okuva 2010 era bwe yamala okusoma yafunirawo omulimu ng'akyali ku university in a bank naye naagutaninga down najja okukola nange ku faamu era naakola nange ku faamu emyaka 2 n'ekitundu era banka ye yamujja ku faamu yaffe negamba nti kati naawe omutweninzeeko ekimala katumutwale naffe into our field naye akolereyo. Kati omwana wange oyo akola nange amanyi buli kimu kyonna nze nekyesimanyi era in fact ya transforming my farming okugifuula business. Kubanza amatooke nagabanga magabe omwana nagamba amatooke tugatunde mwanyi sajjanga mu sente n'emu akusasula abakozi nga ndi more than extravagant ye n'abiteeka olw'okuba yali financial mathematician buli kintu n'akiteeka in order n'ategeka ebitabo byaffe ebyensimbi. Kati oyo omwana ambuuza nti abaana obategesa otya? Oyo omwana ekintu akirimu akola walala ali mu corporate world naye buli lunaku ndowooza afuna correspondence okuva gyendi oba yo okugimpa emirundi 3 era ajja neyenyigira mu business. Era omwana oyo alina siteeke ye tova kwene ey'omwana omutegesa otya omuwadde ki okoze otya akutte sente ze ye nga ye kubanga emyaka giri gyonna gye yakola ensimbi ze twategeeragana twasooka ku 50,000 ne tugenda ku 80,000 buli mwezi. Kati gwe kubisaamu emyaka egyo gyonna gye gambye okuva ku A-level ye n'asoma university n'amaliriza university n'akola nange nga he's a financial mathematician n'akola nange emyaka 2 n'ekitundu. Sente ze zonna zaamuteeka ate yalinga tazijjaayo nduze yatwalako oba emitwalo nga 25 gyokka. Esente ze zonna yazirekayo era n'azigulamu ettaka. Tukola inside trading aguzigulamu ettaka ekibira kyali kyange ne tuvaluingamu sente ze zonna ezo yali akoleredde n'afunamu ekibira ky'ettaka ekazi 6 nga n'emiti mwegiri gye gyonna gibalagako nti ekibira kye kiikyo yakisaze yatuuka okuwasa yasala kibira kye naye sente ze yali yazikolerera kubanga yalinga aweebwa omusaala era ajja n'abalirira ebitabo n'akola ne financial advice. So kiki ekirala ky'osuubira omuzadde kyalina okukola eri omwana abaana baleme kufuna careers zaabwe nga bajja mu passion yo oba abaana batunuulire passion yo nga nayo erina future nayo bakole nayo. Omwana okukolako awalala aba afuna experience endala gy'agenda okugyayo eri agireete mu bizinensi yammwe. So ekintu abantu kye balemerako some races kati ng'abayindi b'omwana akola naye kuva ku A paka ku Z kyekyo ze bizinesi ezo zenkugambye nti bwe bibanga erina ebikuuli byayo engeri gye birina okutambula mutambula n'abaana mu ngeriyo. So abamu atambula n'omwana muto ng'amubuulira olubeerera nti abakozi tubasasulenga katono, abakozi tuba exploiting bwe tuti, abakozi tubakozese nnyo bwe tuti. Kati ekyo olina okiyigiriza omwana wo kuva buto. Tubamanyi nti bali successful naki naye behind the curtains tetumanyi bye bakola na bye bateeka mu baana baabwe at a very early age. Abaana abo okusobola okuddukanya bizinesi ezo n'ozitwala mu maaso obulungi nga era ne work ethics nazo nnungi kuba eri abantu abamu abamanyiddwa nti abantu abo bakozesa abantu abo okusasula kwabwe kutono ne bwakuwa ekifo nga kyenkanawa era asigala omwana we yabatwala muba na title manager welfare nga gwoba wakyayi naye oli manager kuba ayagalayo okuba manager aba rese endala okubeera mu bizinesi ye. Not that I'm being racist, no. Gundi ezimu ze twenyumiririzaamu ennyo
zitera kujjayo family yaabwe. Finance director ateekeddwa kuba mwana we, ono ateekeddwa kati alina kujjayo family ye, erina buli kintu kyonna kyonna. Abantu abalala bajja buzi kubakwatirako bukwatizi. So well, we can rejoice them nti bali successful n'abaana baabwe babatendeka bulungi, naye mu bantu abalala babatendeka batya oba babawa ensako yaabwe etya?